nsaba Mukama Katonda essala yange ogiwulire. Buli mukazi ali ku internet kuno ng'avuma omwana w'omuntu, ya Allah, n'abaana zaabwe ziteekemu envunyu. Nga buli bagenda ofulumya abaana bafulumya nvunyu. Sala nene. Wallahi, because those ladies are so heartless. Tisina bakazi mbwa. The earlier the better okulekere okutandika okwogera ku kino ekintu. It is becoming worse. No posting omwana yamuvuma okubanga muvuma abaana b'abantu ate nga muli bakazi n'abaana zammwe Mukama aziteekemu envunyu nga mugenda mukusindika abaana bamusindika nvunyu. Iye Shalom kisusse. Toyinza kuvuma mwana wa munno bannange twagala fiira muleeba. Bwe bannaye tuteeka abaana wansi omwana n'akubonyaabonya okuva lw'omuzadde. Tewali ayagala kuzaala mwana nga amaaso gali mu bbanga. Tewali ayagala kuzaala mwana nga olulimi lwefunyiza. Tewali ayagala kuzaala mwana nga ayiwandusi. Taliyo. Buli muntu ayagala kuzaala mwana nga ali bulungi asanyuke n'omwana we. Teri ayagala zaala mwana nga agenda omwavuwaza. Taliyo. Mulekerawo ebyo ebintu by'ekisiru. N'abaana zammwe zivunde. Muwunye amasira mbwa mmwe. Bawunye amasira. Nga buli wagenda bw'ati okusitama asaba Katonda omwana nga ofubutukayo masira. Mpaka munaddamu amagezi ne mulekera ovuma abaana b'abantu. It is becoming the order of the day. Like we are living these idiots. Batandika okuvuma abaana b'abantu. Kuba bakuvumira omwana ne bw'obeera strong otya. N'owulira nga amaanyi gakuweddemu because buli muntu yenna ekikwatako abeera mwana. Mwagala abantu bakole batya. Waliyo afukamira n'agamba Katonda mpa omwana ng'ayiwa endusu. Gyali. Mwana aveyo bulungi. Waliyo yali asabyeko Katonda nti mpa omwana omulema. Taliyo. Gwe nodda n'ojeeja omwana wa munno. N'omuleeteddemu abantu okugenda mu depression. Because mmwe muyina empisa embi. Katonda abavunze n'abaana mbwa mmwe. Mubanoonye musabe abaana nga Mukama tababawa nga buli wogenda osindika omwana ovaamu masira. Biriyo mu comments. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biv Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biv Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi,
mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswa Chigamba is happening. Mwanya ku Shalom 256. Wenga weyawudde teweetuga. I did the placed. Onya kyoyitamu. Aliwa. Ayi kamwadde kapiru n'atakamira. Olubuto olufunyisa olubuto. Welcome to Short and Mamwa Show. Abantu bengedde okujagala. Shetambula. Show yakabyo okufa obufi. Naye abantu bakomplaini nze mbwe ekigawo kiwandiika bubi ekyamamwa. Bawandiika batya anti simanyi Luganda. Bakuteredde spelling nagiraba. Anje sikimanyi bawandiika batya mamwa. Simanyi naye ze spelling nagiraba. M-W mamwa. Lero sirinzeka nzine bro Shami Mayanja Zubeda. Ngadi n'obukuluma. Nabye nabo. Bukuluma bwagala bikolimo by'abantu bantu bakolimira okubanya abasajja. Nedda mukwano. Lwaka tukuluweereze. Ndi muntu ndwalamu. Tewali bikolimo by'abasajja byonna biyinza kunkwata. Je biri. Ba ex batali batajufu. Ba ex anti ba ex bange bonna basiru. Banange. Neddi olibera akawo nyogerawo kantu akalungi ku basajja ne kuba ex. Ba ex bonna basiru. Olwabwa bakufiirwa. Afiirwa otyo omukazi nganza ategeera. Nyakati watuuka kati oli okke gy'oli. Would you miss your ex? Bwenkutaze basikumisi nga basikumanyi. Basikumisi nga yadde. Banna kuwona. Kasitooto omuntu. Ne mweta. Kiba kiwedde. Tutandika kwewulira mu byafaayo history. Ka energy. Yeah. Lwaibena w'omulwadde. Naye tonnamu amanyi awo namu olungu bangu bw'olwogera. Munnange olaba nawumuddemu olunaku lumu bannange. Mujja kututta. Lunaku lumu bwe luti. Ate olwo ng'amaanyi bantaddeko mangi nnyo. Tofuluma. Naye kate nfiire eka Shalom. Ewakati wabeereka. Ewakati wabeereka wamanyira okuzunga. N'obeera nga mbagamba muntwaleko wa Shalom. Mbagamba muntwale wa Shalom. Shalom ampise. Mu budde bwe mmwe bankubidde eddagala abaana balina fitina. Abantu babi. Omusawo kyoyo. Bantu babi omusawo eddagala pitirivu weriti. Ne baga bwente bwensubidde entandika birabira ku internet z'omuntu addalina okubaawo. Kate baganye kwogera. Go proposinga. Omusawo teyaganye kwogera. Kyeyaŋŋaanidde ddala. Onowona. Nze n'omusawo byayogera nange biri biti. Oka propose wakala kasanze ku internet. Ka propose wakala bye. Ngendo aba assistant ofukamidde. Nafuka mtaddewe vivi. Omanyiza mama Jade baba happy. She's such a decent woman. Very calm. Organized. Mwagala nnyo. I love her so much.
I'm very happy for her kukyatuuseewo. Naye oyagadde omukazi n'otamujuza. Mwagadde. Oyagadde omukazi n'otamujuza. Kakyala kange. Kakyala kakalungi. Ndowooza ab'amabina bategedde nti kati ab'amuserengende kati ffe mufunye excuse ana mabina. Kati buli atalina kabina afunye excuse. Babina lesi tuli bulala. Bina lesi mwe muwangudde. Soma Majjaide nali emmotoka ye. Motoka tiyo saagitegedde Tuareg. Mpya kaveera. Nakaveera kakyali mega. Twakagiddeko ne emito kyalimu akaveera. Ne baga empira mikadde. Mipya. Kujja kujja wakajiri. Ebwami emmotoka ebwami ebweti. Eringa mpologoma. Nati taga kuzaga birthday. Maybe just go out. Era ne babagana n'omukimanga yekyanze nga byadda jemu n'engoye nga byekyangidde. Kika nange nabikaza letere etyawo nga bade basumbuwa ba revenue kiri alinga no signing nga wano ng'ebintu bingingi. Ne wafuna omukazi wamala. Allah yampa byakira bambu. Netaga omuntu asola okunzikakkanya kubanze ndi mwasamu. Kwati mbafuna muntu nga jenna mukasa. Senga ndiruzira nga bansalira dda. Gwa butemu. Nani mugudde mbulago nenkwata nentuga nenkuba. Senga omulamuzi ansundika dda ku meere ruzira. Onayo bintu bya Mukama biri bwe biti. Bw'alaba nga oli mwasamu nnyo kuwa omuntu nga si mwasamu. Tuswala omuntu gaba batwasama nnyo nga tonga Zubeda twasama. Mukama yakuwa omukazi musirise. N'atugumira. Mwe. Naye wamugamya akuleyo ku keeki ya Hijab Nation. Era nsiba bane nga 23 August omwezi ogujja. Kuba kati yafunye mmotoka takyalina ky'abantu. Era agakujja nga anyola. Yali atya nga nali namusinga mu driving school. Nga tamanyi lwaki omusindikayo. Kati enyumiza eno yabadde surprise. Ye takimanyi. Ate empete eno kubanza ate. Kimanyi. Bana senga Zubeda senga kunyumiza ebintu ebyo mukwano. Wabonyeebonye ng'oyagasanyusa munno. Buuza Jebbi. Jebbi yarugudde mujjo. Yabonyeebonye. Twavudde mu shooting akantu. Ebyo byolina okukola nno. Twavudde mu shooting nga tumanyi mu birthday gyeri. Batimbye Kevin asawe mugenda obuuzeewo. Nga munoonya kifo. Yatagala kubaayo. Lwaki? Because I planned you should just have a kadina like me and her. Kadanya akawungezi sawa nga dadenga saa 19. Nenda tumye emmotoka yange naye nga bagiganira nga bammanja. Wali ali yammanja. Gange emmotoka jangu tugire. Nga banga sese sizirina nina okwiriba sente biba na kasimanyo ziganyo okuwera. Kati nenga afanye kadi nfunetiro twade tutulire maki twade ne Jebbi oyo. Niyo naavuka abadde wano. Jebbi nanganye kati emmotoka. Paka emmotoka batwana genda Dubai. Mwayino gende Dubai. Omusana mungi. Kanemuga. Twakuwone nga wano nga ndaba olemezza mugamba kamugende mu kali. Kanemubuuzaamu ng'asaga ku mmotoka ne Dubai oyagala ki? Nanga eka n'aseka. Of course gw'otegeera omuntu wo. Nga n'emmotoka yake ejja kukola ki? Ejja kukola. Nga njagala mugulire emmotoka gy'ali gamba mbu yeeno emmotoka yeeno. Nga wadde sigirina. Kwanza nvuga kawundo yange etubonaabona. Bwe kutuka. Anajiwa na mu kamera bajja bikozesa nga banvuma. Bibakozesa ebyo. Baleveko. Gwemba nawe baba kimanyi emmotoka etuka. Baveeko. Abane bakwogerera. Emmotoka eno emitwalo 4 wiiki bali nagula kawundo. Eri si kawundo. Bali nagula kaki? Emmotoka eno emitwalo 4 wiiki. Wagula kasanyi. Nagula obusanyi. Bali babba akasanyi kange. Kale muna abantu babina ne babba. Akasanyi kange ak'emmotoka bali babba akasanyi ka siyenta yange. Era bakabba lwakubanya sirika mu mukwano gwange ne bakusa ku siyenta. Mwazi bakasanyi ka siyenta yange bannange emmotoka yange ya kikazi bannange. Emmotoka yennuma nga mwazi bakasanyi Abakolimidde yazi bakasanyi. Siyente bana akasanyi. Nate emmotoka nagula mpya. Wamma. Nagula mpya sagula nkadde. Akasanyi kange bakabba. Kama kyanyambye sigula mmotoka nkadde. Ne babba akasanyi kange nensirika nengula akasanyi akalala. Emmotoka enywa amafuta Zubeda. Munnange awokabira amafuta sikabirawo. Nagula enjamu gye nnasobola. Nsobola ogiranga bwe nkola ku business. Ngenda gula kalakitasi kawunde nnemeredde. Ngogenda ove mu Kasito omukyala alina emmotoka y'ekitiibwa. Kasito omukyala afunye emmotoka y'ekitiibwa. Ku weekend yananvugangako. Naye gwe mpulira. Akirira mu lakitasi. Anja kuyigiza ovuga emmotoka. Munaye nina awo abantu bangi abankwatamu. Okuyigiriza. Naye nga akajanja n'entondo nina bingi. Nze tebaba nnyongera abantu.
nga ku ntondo kwentudde banga ogenda kutomera nga muka onnemye onnemye blaza wange yasoka n'ankwatamu n'antwaleyo mu kikoni kisaawe kyabanye shamimu ogenda olaba tulemaganye tugireke saka muntu ambogolera oyo nannemwa anko n'ankwatamu abanvugisa ne mugamba saka muntu ambogolera kati onkanga jinza otutomera muka onnemye nengenda awo ku labonita nefune omuzeeyi mami ng'omuzeeyi ankwata mpola bagenda tumera mama ogenda kutomera ninga onanina yankutte tujja kukola era yankwata mpaka we nayiga emmotoka nakuyitako nga njitwala nakulaba ng'ogi ndi mu bwoti era nagamba ntambi Shamimu yayiseewa ondabye nga gwatirimu taddeko kigonji nga ng'ogiri mu bwoti ngamba olwo nga ngenda kuziika waffe Masaka ng'anjikala kata mbwa manyi okuvuga emmotoka era nakyewo ate ng'ogivuga kisajja anti abasinga ebintu byange tebabimanyi naye kati gwe omusajja ali eyo nkujjukiza toyigiriza omukazi gw'oyagala emmotoka oba oweewaka entondo nnyingi twayomba n'omukama jayideni oyo bireke n'agifuluma bireke sijja biiga saagala kwe tutava n'ogamba ombogolera nnyo singa ombogolera lwaki ombogolera kati wetomera mami jayideni okuyiga emmotoka era kati taginyikizanga kati ani agenda omuvuganga sijja kukwata sente zange nze manyi ovuga emmotoka ate nkwaye sente zange ofuna eddereeva nga nakonya benjigiriza ab'ekika bemmanya nomuze abayigiriza ne bayiga emmotoka mu wiiki emu naye agira bwakankana kanyamoka zino nyangu zino ez'automatic buleeki balansinga muliro emmotoka ng'esimbula naye nga buleeki ekyalimu irimu parking nze nvuga nnyomba ekkubo lyonna naawe oyisa oyisa gutidde pisa n'ogivuga n'otako indicata bwoti era ne mugamba kati waliwo olulyo yajja nga musajja ate ekizibu kyake kyakyo omusajja najja ni musiyeta yange nsowodde shu najja G8 nayagala okundyawo nenjireeta nezisendabiramu ne mugamba babeera n'empisa basaba musiyenta yange ng'ogamba wa V8 ngamba wa V8 ne mugamba basaba senga ajjayo emmundu mukwano nyimundu kyeki ne mugamba basaba sijja kuwa nentula n'atunira bwati n'anyeenya omutwe n'aseka Shami basi okuba essasi ne mugamba ndowooza omanyidde lwakuba ndi mukazi mu siyenta ewakanjira esseeyo naye gyovuga eyo kyesakyongerako kyonga okangamukko tokangamu nnyo okangamukko lalo yamanyira nagamba ompisa ng'ovuga kawundo nga gwe boosi enyo gyonjabiddemu nina ku Tuesday waliyo ki sometime waliwo ki eddala gyentera ovuga twalya okwisatu ku bitaala kati ku Tuesday bwobanga omuyitako era mama balinze nze okuba yadda same time jjukira wakimujjukiza nti same time nakyannuma mbo eyo kawundo naye bagiga kawundo si mmotoka bantu bamanyira nze Shalom nagana okweteka ku pressure y'emmotoka lwaki antu lwakiamanga siri mu open roof lwaki antu balina nnyo pressure y'emmotoka eyo simanyi lwaki abantu beteeka nnyo ku pressure z'emmotoka wonna wenfunira neŋŋamba nti kati byenteekateeka ebisinga biwedde nga ndyoka neteeka ku pressure ujalawo anko okulya looni mugule emmotoka endala sisobola Shami twagala birungi nze kati bye baana baliwo Shalom kankubulira ekintu kimu nze mulimu ebintu bye sitateekako maanyi era bye sitasobola ku advisinga muntu gwemba nnina ne muteeka ne ku pressure for as long as waliwo ekitutambuza kati mu level gye ndiko omuntu wenna oba weetaaga emmotoka bwemba nga waliwo ekintambuza nentuuka mu kifo wendaga nenkola emirimu gyange sooka nentunuulira emmotoka eno endeetera ki ennyongerako ki bwe nkola bizinensi yange eno endala nga sinnagula mmotoka gye njagala oba nti njagala nnyo ngule kawundo oba njagala nnyo Range Rover nze ng'omuntu Range Rover bwe ngireeta essaawa zino ennyongerako ki kyokka ate bwe nkola ka branch kange akookubiri okusinza ku branch yange gye nnina eno bwe nkola bizinensi endala gye ntegeera bwe nti egenda kunnyingiriza mmeka eya bride endala eya bride nga bride enkolera okitegedde lwaki songera ssente mu bride okusinga okulaga abantu ne baprovinga naleesa Range Rover gye ngenda amafuta
talina kye nnyongerako jjukira yeetaaga amafuta sipeya wa bbeeyi naye olwo byonna nkakasa abantu mbalagireko bwereere ng'akawunti yange eri ku zero balance mabanja g'omanyi ebinyuma ng'ofulumya eggwanga lino ng'olina kaadi nga buli lw'otuuka bw'oti swiping otambulangako nange swiping I can swipe swiping nga ndina musanyufu ŋŋamba I'm okay okitegeera mulimu ebintu byesiteteeka nabyo ku pressure nze kyenninawo ekyo ekitono kyentambula nakyo nze Shalom nkuze kutuuka wano seewola ngoye z'abantu nga bawala abalala mugende ewo mukwano gwange mugabe mpaye ku lugoye lwo nnyambalemu sirinaawo ne ku campus teweewola yadde abantu nga beewola ne ku yidi nze nakula mu famire ya mama wange ng'akasente katono naye nga mama wange munene nga ndikawola kati ninnya bwenti nga mama wange yidi atugambye sente za yidi tewali tetugenda kugula ngoye nga mama abeera ne sharia ze ennungi ng'era nziyo sharia ya mukadde nenjeesala sifaayo bunene bweri ngenda nensaala ate muneeswala nga yaggwanga nakati okitegedde nze seeteeka ku pressure nkolako kyemba nsobodde ekyo ekijja mu minizi zange wabula sisanyusa bantu balala nti abantu banaagamba batya bannange Shamimu gwe wenna mu siyenta yeriwo kati gwe obulamu obulina that moment siyenta yange yeriwo njivuga ekikulu kya byonna bwe tuvuga fena tutuuka tupaakinga buli omu notuuka buli omu otuuka fena tupaakinga yes buli omu naafuluma nga bagamba afulumye muki motoka bane bwe naamala parking yako mukaleke Shamimu aga parking awo agambye ajja bwe naalaba nga neteze neŋŋamba nti kati kusinziira ku byenteeseteese bwe ngula emmotoka endala nennyongerako tekinkosa mu bizinensi zange kubanga ze tekingasa kgenda mu kabizinensi kange kujjamu busente bwonna nyongereko ndeete Range Rover abantu bakutenda bo naye gwe abamanyi kyoba ofiiringa w'otuula wekka kati nze buli wentuulamu nzekka nga nnyigirizibwa sisobola sanyusa bandi bali wabweru nze situula nga nnyigirizibwa n'ensanyusa abalala bo basanyuke nsooka n'ensanyuka nemmanya okke Shamimu level gy'okyaliko kati as of now beera mu siyenta tewali nnyo kikupapya tesaana wonna abeewola ssente netwewola ssente tugule amamotoka bw'afuna loan tufuna akamotoka ako you need my car so need a car ekirala nze olaba n'ebintu ebimu nina ebintu bye ssaagala nze ebbanja linzita nze ntya ebbanja Shalom ntya ebbanja ye tuna engombo yaffe egamba olaba gavumenti bagibanja olwonze naye ebiba byakwegumya baba bakubanja oba okiwulira muli nti bakubanja nze ntya nnyo ebbanja nnyo ekirala ntya nnyo okubanga nsula seebase nga nakakasa abantu oboera ku bunkenke omanyi muganda nga alina ekigambo kye yaŋŋamba nange Shamimu ekintu kyonna bw'okitandika n'obulimba olina kimaliriza na bulimba obulimba obwo kyova olaba Shalom nze saagala muntu annimba kuba sirimba kati buli bw'onnimba nkakasa nti ndiringa n'omuntu atali straight okitegeera kati njagala nnyo bwe mba nga ndi w'amazima gy'oli obeere w'amazima gye ndi nze saagala kufekinga bulamu Shamimu gw'olabako yoyo gw'ofuna nze njagala omusajja bw'abajja gye ndi aŋŋambe Shamimu oli bwoti ne bwoti naye munnaye nze kilasi yange gye ndi yeeno okitegedde nkwagale nga ntegedde saagala ojjo ŋŋambe nina zifulaati nina kino nina kiri nga tolina ky'olina osobola okugamba omusajja omusajja azze alina ssente osobola okugamba omusajja nti nze nno munaye gw'oyagala nze sina ssente ndi mwavu osobola kigamba omusajja nze nkugamba nze munaye era nze bw'oba wakamu nakugamba njasamamu n'okigamba omusajja bulungi nnyo njasama ndi mwavu njasamamu anti kati ekyobwavu so akyeteeka ngamba nkolekeza tuli mu courtship wane eno omuwala ali eyo kyemba ndi kyenkugamba mama wange bw'aba asula mu katanga wansi nkutwalayo nga nno naakakufuna bwala tasobola kikola abaala bafeekinga obulamu omwana agamba abeera munyonyo ng'abeera eri ku biyinza ali kusala amaloni nkututte bulungi nnyo wa mama wange nenkugamba oyo ye mukadde anzaala wano we nakulira mama wange abeera awo kaakati nze bwe mba ninawo ensula nenkugamba nze munnange ensula bwe wati era nekweno level kweni nsobola okukugamba nti yenze Shamimu ninawo ka business kange bwe kati ne bwe kati okitegedde obulamu bwange buli bwe buti butambula bwe buti sirimba njasamamuko okitegedde nyiza okwasamiramuko nsaagasaaga nnyo ndi joli ejoli person ejoli person nja kubeera awo saagala nnyo muntu ali relationship eno tugifuule y'abalooya
babera serious mu relationship munna abantu je balinga ne bosaaga naye mu relationship iye nga bate bagala kulaga ku jokes ko yadde tewali jokes mu relationship nga balinga bali mukomera kati nzo relationship sigisobola era nkugambirawo mukwano gwange nze nja kusaagamu njagala muntu gwensaaga naye munnange bwe kiti munnange kino nekino naawe njagala ombuulire kyeki kusanyusa saagala kusaba kintu kitali kijja mu minizizo tulabe oba nsobola okukwatagana naawe bate tujja kusobola aliwo kyali wange bakedde kumpeeza message omuwala bagenda ku date last week balina ebaali abebuku bagenda ku date kati omuvubuka si musiraamu omuwala musiraamu ne baga okay let's meet and talk tulabe kati omuvubuka ensobi gye yakola omwala ajja late ng'omuvubuka anze otutumya pork ribs agenda meeting amwala musiraamu yeah alowooza abana balaba bulijjo ab'Ekampala mbisoke you eat your pork me I don't mind nga ntudde awo ku table lemo yangambye n'ennamba nagijje mu ssimu yange ensobi gye yasookera ddala okukola kukkiriza amanyi mulimu ebintu nze kati bye nasalawo Shalom nze kasita mulimu ebintu bye nakkiriza nze nga nze Shamimu ekisookera ddala kati kugina emyaka gyange sikyasobola kufumbirwa omusajja gwe tutafaanaganya naye eddiini nina ebintu bye sitakyagala kuleekaana nansi kuba kati kuguna omulembe abasajja beekaliza ddala akuwasa n'aleeta pooka ewaka ng'akimanyi omusiraamu yes mpazi nga naye wakimulaga mbu ogirya nga togirya nina gwe mmanyi nga bagimuleeteranga ng'agifumba n'akuleetera pooko iye kati omusajja ye ekisookera ddala akakwakuliza akasooko ojja kuba musiraamu as a must yes akakuyisaawo olina kuba nga oli musiraamu okitegedde ojja kubaamuko n'akasente ate ng'okagaba agala nnyo okukuwa tewali mukazi atayagala muwa just bonna baba tebalina kiddako mukazi aba tannategeera abatatusaba ssente kati mukazi we gwe bagambye byomukolera tebyamusanyusiza bimusanyusiza kyo kyabikoze love out of ssente love ne bwe wandibadde nga tolina ssente wandisigadde kugamba a queen was born today Omujjajja mwava abeera creative. A queen was born on today. On this day, a queen was born. I want to love you today even in heaven. No mugamba mukwakazi yampishigira birthday. No mugamba heaven in the car. Heaven in the car for no mulala. A king was born. No mugamba mukwano. But I want to love you today even in the hereafter. Hereafter and the car for no mulala. Ombonye ku nsine mugu. Tudemu omusajja omwavu takizibwa gamba to love you today and even after life. After life ndeka. Ofune ku musajja omulala. Toyiza kumbonya ku nsine after life. Nkuso badonzi some message. Na after life ojero ompe message. Mwasimbagana omutima. Zubeda omutima telagugula omutima. Nagugula kunsi. Mu after life ndeka nguwo omulala. Mu after life leka mukama apo omulala ndeka. Lwaki onsabireze sala. Omuntu ajja kwagala even after life I want to be with you. Nedda si mwavu. Nga kunsimbadde mu eriga kwata kyali ebyo bigambe mama wo. Mama I want to love you and after life. Nedda nawe. Nze tobingamba after life ndeka. Ndeka please leave me. Naye abasajja abakodo balaba. Omusajja omukodo yetaaga kukwata mu mutima kw'obusajja. Kuba wali omusajja omwavu naye ng'ayiiya n'atetenkanya n'asanyusa mukyala we. Naye nga tonnagwa gusajja gukodo. Obusajja ogukodo gwetaaga kukwata bagutemeko obusajja. Ate baba beesoma. Akozi gwe wali musiyenta. Asooka kuweereza kifaananyi kya mmotoka etaliiyo. Omusajja omufere akuweereza emmotoka n'agamba eno emmotoka eri etya. Ati bw'ogitunako n'ogamba it's not bad but it's expensive. N'agamba it's expensive tukireke. Do you like it? Do you like it? Ogisiimye? N'omugamba yeah, n'agamba okay. Kankole ku musolo. Omusajja omugezigezi. N'ogamba okay. Kati bw'osanga omuwala abatavugangako obanga teyeeguliranga n'akamotoka tamanyi bayime bagula mu motoka. N'ateeka status naga can't wait. Thank you, babe. This is my year. As I told you guys, this is my year. Mwanya musirika nga kongula. Gamba probanga wafunye omufere. Entambi yagwa ku mufere tyamukumizaako. Mukazi. Tambi nga bweze efani by'emmotoka omusajja bwavuga mmotoka ki?
ngamba ina makanga kaliya kaliya old model awereza musajja musajja ali mu ifina yaga tufera omusajja kati nga awereza ntambi emmotoka ez'enjawulo ntambi alaba nuwa new model aganibwa new model doesn't work for itekolera ntambi mmenkolera naye munnange nkolera naye akasente don't worry let me talk to my dad General Erero abakoleko by the way mfunyo n'abayimbi abalala njaga Jasmine yo naye munfunire yo Lydia Jasmine akyuse mmotoka ntambi naye nga ye kizibu kyakyusa mmotoka ntambi naye Lydia Jasmine bafunya kumba omusajja mufere ate nga gakuba simu zaffe nange nanfuna Shalom bangamba otunda amasimu amalungi njagala tulina manyi katuga mu kulonda but my dad yana constituency twagala kwa buli agenda okuuma akalu kaffe tumuwe essimu 11 ziri kya kwanza 11 tujja kukola 85 ngejjo twale nnyingi asooka omufunye 24 onawo 13 yawo letayo 5 era nagaba kasukubu kyanga ddiru zigaana fakti njagenda nakyusa mmotoka ngenda kugula emmotoka nga tumwitinga ku Ntinda primary kati bwe naabiramba omusajja ono mufere nze banzalidde mu Ntinda sivangamu Ntinda primary ya government nga ngamba you know this school is for my dad Ntinda primary nemugamba but it's a government school yeah but you know my Museveni likes my dad so he gave it to him to be managing it kuliko nga tutuula bwe yatuula essomo lyangali ataatawe bwe yeebuzaabuza nzajjanga muzadde asabye desk yawo tutudde ku desk phones I know let me see the phones bwana gabi fananyi this is my dad Erero do I resemble him yambuuza nenkwata essimu yange texting Ntambi do you trust this guy Ntambi nambuuza lwaki bwana bamusuubiza emmotoka tamanyi omusajja muki mufere man this guy is something is fishy angamba why listen to your instincts nenkwira kasuko bwana naye mbagambi ngagayo naabika mufere kati naye mutwadde 30 kandabeko nga njimuwaawo can I go with it to the office mbeko gwenjiragawo tichawo njagala gimugulira regenda nemuga no you can bring the teacher here no you have to trust me Shalom you know I like your content even in your life you're funny yeah, even in your life you're funny you're funny but even in the camera you're funny even in here regenda ngamulaga nenda jali antenga nanye simu nyanga ngamba can I show them because you can bring them okay let me go and call them naitam paka cyagenda kutima basomesa ato mmotoka Ntambi nzamu buusa fenna atuwe ekibuloko mu Luganda zomanyi mukama kye yannyamba kye mwebazaako kiri eki kiri kimu nze nina instincts sigamba instincts gobayita mwoyo mutukuvu instincts yoyo omuntu muggwa akwogereramu nze si babayika Shalom omusajja nina omutima omugagga wallahi ngwebaza Mungu ne bw'ojja n'ongamba Shamimu obulamu bwo nsobola bukyusa ntya nina emitwalo 6 ejja $1 wano nina emitwalo 10 ejja $1 wano nsobola n'okukuvuma kyogedde kya kamera mbuuzaako mimi kyogedde kya kamera bw'ofuna obudde onyumyangamu n'omuntu amanyi ansemberedde obulungi nze si babayika osobola okuŋŋamba buli kimu nga nkuwulira nenkugamba okay ekinnyambye mu bulamu buno nze Shalom ku internet kuno kwendi kuno ne wabula yadde omusajja yenna ajja nga azze kunjogerako by the way tetufunangawo sikandozo zonna oba wabatta oba abawoningirawo baga temuvanga yo sisobola naye kati kankubuulireko nze Mukama yannyamba butababayika nze omusajja tosobola kujja mu inbox yange wetaaga capital sente meka mukuwe va mu bintu ebyalimu ebya kamera ebyo ebya kamera byolimu njagala bikujjamu njagala nkuwe capital wetaaganga wammeka bw'oba oyogera bulungi era nsobola mukugamba naye tosobola kunsanga nga yeggwe gwendi mu kulaba nga Katonda kamala byonna we bulamu nze kisookera ddala omuntu bw'oyogera ekintu nkulinda n'omala kiteeka mu nkola you want someone who is practical yes sagala abantu babigambo sagala nnyo omuntu ayogera ennyo nze asikira kojjange si byagala ebyo njagala
ng'oyogera ne bw'oba osuubiza kitono naye ng'osobola okukikola n'otansuubiza nsi eno nga bikoma mu bigambo obaako ekikyamu so kati nze mpuliriza nnyo Shalom ng'omuntu ayogera nze nsobola okutegeera nti oli mufere ku ntandikwa nti ono nno talina kyanjagaza naye nze mmanyi n'okumalira abantu obudde nze nsobola nnyumya naawe ne tutwala n'emyezi 5 nga tunyumya nga nkimanyi myo tetulina gye tulaga. That is wrong. Anti woba wajja olimba. Stop wasting they should also stop wasting our time. How do you talk to me for 5 months? Osobola okunima nti tolina mama Jaiden nga nakitegeera dda nti omulina. Ne tusigala nga tunyumya. Kyokka nga nze mutima gwange neegamba sisobola kwagala musajja yalina mukazi. Ongambirawo lwaki bomala oba okimanyi nze nsiiba wano nga njogera ntisobola kwagala musajja alina mukazi era nze bwonkwana byensooka okukubuuza bino wammango olina omukazi nti naye aga wabitegeera twayawukana biki nenziramu nekikubuuza olina omukazi abyali eyo just tubeera mu nnyumba y'emu but you're not married we are friends olina omukazi tusula mu nnyumba y'emu nga omukazi n'agenda nga ntandika obwefuBI kasita omusajja abanga asukka emyaka 35 okudda waggulu nkukolako obwefuBI kuba kati bano tebalina sente ba under 35 and above wenzija nenkubuuza olina omukazi nongamba tolina nkukolako obwefuBI era wenkizuulira nti olina ne bwoba obadde ompa mmeka wenkiteera saagala musajja alina mukazi saagalayo neegamba mu mutima gwange saagalayo lunaku ne lukya ng'omukazi atudde ku musaalo afukamidde asaba Katonda ku mwenda ku tahajjudi ng'amaziga gaakaaba gali kunze okitegedde era nsooka nenkunoonyerezaako obusiraamu butukkiriza okunoonyereza ku muntu gw'ogenda okugwa naye mulaavu jajjaabwe yatta jajjaabwe yamukuba akakumbi musajja talinkuba akakumbi ono kuba akakumbi ono naye avenza okuziba amaaso teriyo nzijamu eyo bracket you haven't been in love love is blind eyo bracket jinzije no meme love is blind eyange eraba love ekuziba amaaso eyange erabira ddala eraba love yeraba eraba eziba maaso nendaba gyerabamu simanyi oba waliwo n'omuntu alabanga love yange bweraba eraba munnange nze yange tezibangako nze tenzibangako love yo bwe mba abadde nkwagala nnyo Shalom kati njagala ombuulire kale kiki ennina nga nkwagala nnyo sisobola bbeera wootoli nkukubira ku makya mutuntu buki ne tusooso nga twogera ne twenyiiza mu nnaku 3-4 nga si kyakujjukira mba ndi mu kiki ekyo eba yanziba amaaso buli kimu ate lave eziba n'amatu nga towulira bigambo by'abantu nze mbiwulira ate era nze ebigambo by'abantu obiraba ebyo sijja kutuula mbiwulire mbi contributingeko naye buli muntu kyayogera ku muntu gwe mba nfunye nkiwa obudde n'obukinoonyerezaako mmanya mulimu abalimba ne mmanya mulimu abatanjagaliza naye ne mmanya mulimu ate abatuufu era mu bye boogera either nze ne mmanya gana amazima nga tegedde naye nsobola okugagumiikiriza naye omusajja ogwo oliko nga musajja nga mufere olabamu eki musajja nga mwenzi ne ŋŋamba naagumira obwenzi Shamimu waabwe ku mumwa guno ne ŋŋamba asijja kusobola bagende bakwogereko ate abasajja tuswaza anno omusajja nga talina kuswaza takuta tukwana buli wamu akuswaza n'atakujuza ogenda okulaba g'oli naye mu kasako konna akaaba amawulire abadde alinamu bonna omusajja akola atya nga akuswaza n'atakujuza n'akuwa mu full swing n'akuwa mu full swing obuswavu bwo n'aterekerayo nze wentegeerera nti oba nsobola okukkiriza nti nno wannimba nenzikiriza okay naye wentegeerera obulimba bwo wembuukira mu seniya nenzira eri mukwano you fight for your love omukyala ali eyo wamma ng'otanzibwa ng'oli mu nsonga ofuna painful cramps genda ofuna Solange syrup etulwanireko yakakanya obulumi kati Solange kapati mulimu ne pads ezitasiiwa ezitawunya ezitatiiriika mulimu ne pant liners mu Solange ezo zetwamukoleddemu genda omusange mu supermarket
ne drug shops mu Uganda wonna nali bwa Uganda nti Uganda ebituukira bakwe Solange meni sira ofune ka Solange mpola tuli ku short and Mamwa show ne blom ganvu musolo okwawukana n'omuntu n'abaana n'obakyawa nga lwaki nkyawa abaana ba abaana b'emikwano gyaffe abaddala betulina abaana bw'obaagala mu ngeri gy'olina obbaagala gy'emikwano gyaffe ejyaddala nno ejyaddala gye tulina omwana ye mukwano gwo owa ddala gw'olina so nze abaana bange sisobola kubateeka mu lwangozi za kitaabwe ne bw'oba wantamu otya sirikwata busungu bwe nkulinako buteeka ku baana bange ekyo tekiriiyo because mu ntandikwa ya byonna ngamba abakazi nga tonnazaala mu muntu weetegereze kubanga bw'onoomuzaalamu abaana bo balina bye balina omukola ki omufaananako so are you ready ebeera laava ekuleetera okuzaala mu muntu oyo so kkiriza laava eno eyakuwa ekitonde kino gy'oba oyagaliramu abaana bano ono bye yakola bussiru bwe tobuteeka ku baana bo bambi because these are innocent souls tebaakugamba nako nti maama gaziya amagulu tewali abo tebaakugambako ate nabo obabonyaabonya okubaleeta mu nsi otandike okubeera nga obateeka mu bintu byo so abakazi nsaba tuddemuuko amagezi amatonotono ago agasobola otulekayo okubanga tutegeera nti bano abaana they are innocent souls abatalina kye baali bakoze nze sisobola kuzaala mu musajja muwutta enkya nenvuma omwana wange obutta bwa kitaawo nja bivuma kitaawe kuba ye musiru bwe mba nina amaanyi taata w'omwana mbu oli muwutta bwe mbaga amaanyi ngalina nze sisobola yomba na musajja gwe nazaalamu tekiriiyo sisobola kuyomba na musajja gwe nazaalamu nina emikono ebiri amagulu abiri mpulira ndaba bw'abanga n'omulema omukazi ku kkuba asobola okulabirira omwana nga tagobye musajja lwaki nze mukama gwe yawa byonna amagulu buli kimu nkirina emikono ngenda kwegoba n'omusajja ono okitegedde kubanga mu byonna nze nakkiriza n'ensalawo nti ono omanyi ffe tusalawo nti ono kamuzaalemu kyova olaba ngamba nnyo abakyala nga tonnazaala bw'omala osalawo nti kamuzaalemu funayo kale ka time keweewonoonyereze ku muntu gw'ogenda okuzaalamu yaani kuba oyinza okuba ogenda zaala mu mufere nga n'omwana we agenda kukola kitaawe bye yakola bw'oba tomusabidde nnyo ogenda kuzaala mu musajja omuyaaye ogenda zaala mu musajja nga womanizer nga ekimusanyusa kugenda nga yeebakaabaka ku bakazi nga kimuwa emirembe omwana akule nga bw'oba tomusabidde nnyo naye agenda kikola abakazi bamukolimire because alaba nga kiri nnomo ng'okugenda ng'amenya emitima gy'abakazi ye kimusanyusa tulina basayiko bangi mu society nga ye kimusanyusa kugenda nga yeebakaabaka ku bakazi kugenda ng'amenya ono omutima n'amenya n'ono omutima n'agenda ng'amenya n'ono omutima naye bye batamanyi nti what goes around comes around kijja kuddira either mu baana bo oba mu basista bo kijja bba kizze ku nze that's the good thing anti bwebwe obusiru naye abaana abasinga babonaabona olw'ebikolwa by'abakitaabwe bye baakola abakyala wallahi action zange zibonyaabonyesa ki abaana odinda ate ne bwaba mulenzi asobola okuba ng'abonaabona ng'abakazi be bagenda bamumenya omutima nga gamba taata abakazi bannemye naye nga tonnakuba ka flashback akugamba neeyisanga ntya nze gwe nga taata nga nze taata neeyisanga ntya okitegeera so kati nze sisobola kukwata busungu bwe nnina ku musajja gwe nayagala nga teri antumye olw'obusiru bwange obw'okuba nti saasobola kunoonyereza ku musajja gwe ngenda zaalamu yaani nze Shalom ntuula ne mmanya ani gwe njagadde yoono nsazeewo mmuzaalamu nti ye era bwe ndaba nga biganye nsobola okwerimitinga ne ngamba akati wano wenkomye nyinza obutongerayo kuzaala sijja kusobola okitegedde osoganda omusajja ono muzaddemu omwana asooka naye ndaba teguggwa eggi n'endisiba kamukomye ku oyo gwe muwadde manye mbwe yali nako kusalawo kwange ng'omuntu teweetaaga abantu kujja kukugamba nti lekeraawo abakazi ffenna tubeeremu n'aga amagezi n'ogamba okusinziira ku kino kandekeraawo sijja kusobola okitegedde era yeggwe omu asobola okufuna Shalom n'ogamba kannoonyereze ku Shalom mwagadde era nsazeewo tuteeseza kati tuzaale naye nga tonnazaala osobola okwewaayo ka chance bw'obanga wakolako ensobi
togiddamu gwakubiri. Weweyo kachanso ononyereza Shalom yani. Ebikolwa bya Shalom bibadde bitya. Bwe nzaala mu Shalom ono omwana wange nandi agadde afaanane kitaawe. Mbwa. Moleke tozaala. Naye bw'obeera byonna bina tewatuula n'obirabamu n'ozaala omwana ono n'omwana teyakutuma. Kumuzaala. Totandika. Kumya n'ogamba n'omwana yantama nze. Nze ne bankubira n'okukubira essimu ne bagamba siriiwo ndi bize ku mwana wo. Omusajja akushamimu. Kanjogere ng'abasajja. Omukazi akukola ekintu n'okyawa n'abaana be wamuzaalamu. Oba musiru. Si busiru bannange. Munnange oba musiru. Kati kankubireko yemmwera abazadde abejjusa because that is stupidity of the highest order. Omwana yakukola ki? Oli byankoze byampisiza. Byakoze abaana be babikoze. That is stupidity. Yekwasa abaana agamba bwe yagala abaana bo oli muveeko. Nze kankubireko bwe nkyawa omuntu gwe nazaalamu. Sisobola kukyawa abaana bange. Byonkoze wabinkolanga gwe personally wali otegeera abinkolanga byonna otegeera. Sisobola kukyawa abaana bange ku lulwa bikolwa byo. Abasajja bakoze abakazi ebintu. Nogaba naye kanve ku n'abakazi bakoze abasajja ebintu. Kanve ku baana bano omukazi ono. Naye nze nkyawa omuntu omukulu. Ajja n'akyawa emyaka gya Jayden. Nti mama Jayden yankola ebintu. Nenkyayiramu ne Jayden. Jayden oyo ku myaka gye yakola ki? Mama we yamuchaya. Mama we. Nanti olabye obusiru Shalom obutandikira. Byankoze. Mama w'omwana yabikoze lwaki tokyawa mama w'omwana. Omwana akoze eki? Ekyo ekitonde ekyo ekitamanyi na kumanya nti omuntu ayimirira n'avuma omuntu akoze eki? Banjagala bonna but feeding. Obwo busiru. Nze sisobola. Era nze nnenya nnyo omuntu. Era nze omusajja bw'ajja gye ndira nga nze Shamim olaba omukazi oyo yantama. Nabuze omuntu gwange. Nantamya n'abaana. Weko. N'atamya n'abaana. Nga mugambo oyina ekikyamu. Abaana be baana bo. Tebakolangako kintu. Babitukoze Shalom. Mimi omusajja ajja kukola ekintu n'abaana bagaye senga saamuzaala namu. Nze Shalom kaka n'okwejjusa. Singa saamuzaalamu yali alina kujja luli. Obusiraamu bwatulambikira. Genda onoonyereze ku muntu gw'ogenda okufumbirwa. Gosazeewo okuzaala. Naye tukikola, do we do that? Temukyakikola. Nkusanze nkusiimye. Ng'ogamba muntu tukole nika. First meeting lubuto. Nze byonna byenswala. Ekisooka nsooka ne nkuteekayo ewa Mungu. N'omukwasa Allah. Nimugamba ya Allah. Omuddu wo gw'omumpadde. Baadiriwo wuuno. Omumpadde era mwagala. Wabula ate simanyi oba ye. Bwe mwagala bwanjagala. Ya Allah gwakebera emitima. Saagala kuluma lwa mudduwo lwa kitonde kye kino. Bw'aba ye mutuufu nsaba omondekerewo. Nga bugamba Allah. Ye. Anjagale nga bwe mwagala. Ampe. Nga bwe nandyagadde okuweebwa. Anjagale nga bwe bandyagadde omukyala. Ng'osaba Allah omwegayirira munyazi Mungu. Naye bw'abanga yagenda okunkaabya amaziga. Allah ajjawo embwa. Nsaba Allah omutwale. Si kumutta. Amugyewoga. Si kumutta. Amutwale. Akwesonyiwe. Allah tomumpa munzijeeko. Era ya Allah mu mbeera yonna gy'onaaba ompadde. Era nsaba nayo ogimpiseemu bulungi. Ondeetera oyo gwe nkusaba. Kati osubira Allah aleka aradde emulaga gya kufunira omwagalo omutuufu. Munnange amutwala. Allah. Ye swala teri nze muntu gwe nali ngisaalidde Mungu n'amulekawo nga mukyamu gye ndi. Amutwala. Amutwala. Bikola Allah n'oba ye mutuufu. Nze muddu gwampa mumuteerayo nimugamba ya Allah wuuyo omuddu we wamumpadde. Bw'aba si ye mutuufu Allah mpewula. Mpewula. Tompa stress ndala nina ezimmala. Nga ya Allah oyo muddu wo. Gwe kamala byonna. Gwalaba bye tutalaba. Gwamanyi byaŋŋamba oba alimba oba talimba nze ndi muddu gwakebera emitima. Simanyi. Nze byaŋŋamba byenzikiriza. Ekitegeeza you don't agree with Nash Glover naga n'omwana yantama ng'agamba Bajjo n'omwana yantama. Ekyo kyo Nash alina obusungu ng'omuntu naye mmusaba. Alina pain yawogedde Nash Glover alina pain ku bulumi. Agana omwana yantama gwe nakuzaalamu musajja gwe yamukola ebintu yamukowa. Tateeka mu mwana wera ekyo nze Mukama musaba nnyo buli mukazi ekintu kituukangako. Naffe musabira abasajja naffe mutukako. Naffe tubiyitamu abasajja. Abasajja mu ky'ekintu kyammwe it's the order of that day. Banna omukazi akukyana be bamuzaalamu nyoga yani singa saamuzaalamu ye. Obusiru bwe nkugamba. Si busiru. Busiru. Naffe mutulowooze. Tuliku kya innocent souls abatalina kye bakoze.
Kanashigulo nga akyano omwana gwe yazaala mu Bajjo. Anti Nashigulo kye ndi mu mugamba kyova siri kusaidiye. Nsobola kuba kusaidiya mukazi ngamba nti yakoowa omwana we. Emirembe musi gy'osobola ofuna ogimanyi Shalom. Na family eri bulungi. Emirembe gy'osobola okufuna ku nsi nze kye nalowoozaako era ejjo eyo post nagitadde ku TikTok yange. Kusonyiwa. Forgiving. Bazadde bo ku ebyo bye baakusobya. N'obasonyiwa n'okita. Kubanga balinayo Mungu gwe balina okuwoleza. Sigwe. Ofuna emirembe, olina emirembe gy'ofuna mu mutima gy'otomanyi. Gy'otomanyi na gye giva. Kye kimu nga n'okwesonyiwa abantu n'obata. N'obalaba bulabi. N'okijja ku mutima n'ogamba. Olaba abanyiiza abawamukka. Naye olwonze Shamimu waabwe. Kyova nze Shalom nagamba lulinze ensi kati. Endaba gye njirabamu ndala. Nze for as long as byenjogera ne Katonda wange abiraba. N'ebyo byenkola abiraba. Ne kyenkola ekibimba nkimanyi bulungi nnyo nti kino kibi era Mungu agenda kunjajinga ku kino. Abasigadde background noise. The rest. Kati ensi nkolako kyemba nsobodde ekiganye ne ngamba alhamdulillah. Yenzire wange kasitankera nga nkyali mulamu. Mungu nampa chance eyo nga nkyasobola okussa. Nga mwebaza. Nampa akawuga abaana bange ne balya. Kye balidde. Kyovola nakugamba ne laavu amaanyi kati najigajjako. Wakendeezaamu. Kuba naye mala obudde bungi. Laavu. Genda ofunemu na herbal mouthwash gatanze endwadde z'amannyo agalimu ebituli. Naddala balina obuwaya mannyo. Babirwaki abo obuntu? Onambala busuma blesses mannyo mufunemu na herbal mouthwash musange mu drug shops, pharmacies. Ate gwali ebweru Uganda nti Uganda ebituukira bagee mu mpemu na herbal mouthwash lwansi endwadde z'amannyo. Nyawe yambala ku blesses. Dento yange ennungi kama mwebaza. Kuggwe ekibi kye kiriwa? Zikiraba. Kwa buli kimu kirungi kuggwe. Olaba? Self esteem. Mu bakyala. Ye baleetedde abantu okuluzinga self esteem kye kibaleetedde ogenda ne mweyerusa. Abasinga. Kye kibaleetedde ogenda ku BBL. Kye kibaleetedde ogenda ku breast farming. Bakuvumako obuvumi katono. Nga kandi shaping. Kubanze sinnalabayo muntu ajjawo ne batamugamba oli mubi. Gwe wakula obubi. Gwayasama. Gwatayina kabina. Gwatava mu kamera. Gwatava mu kamera gwe mumpi. Obumpi tebugenda kuwona ncha. Bukyaliwo. Akabina bwe njagala nsobola okukafuna. Naye kiri nti si kye kiri awo nti bwe nakafuna kikagenda kundeetera ssente. Ne lwe mbadde sikalina ssente nzeebeko nga Katonda azimpa. Si bye ebizibu bye nsobola okuteeka ku mmeeza yange nga bye bintawaanya. It is not part of my problems. Obubi gwali ewaffe tina gwalaba obubi bwange. Nze nga Shamimu bwe ntuna mu mira yange ngamba alhamdulillah. Mungu alhamdulillah. Nkwebaza. I'm beautiful. Okitegedde? Kati ebisigadde abaana Adamu bano tebasobola kukusiima wenna. Ekyo bw'omala okimanya ogenda kwekanga nga weeyagala n'abantu bagenda yiga bakwagalireyo. The moment you start loving yourself. Bayina okuyiga bakwagalire ate omwana Adamu tasobola kukusiima byonna. Kekali kenajja kwantaliya Ozi yagamba be yourself. The world will adjust. Bulungi nnyo. Nze ekyo kye nakola Shalom. Nze neeyagala. Neyeenyumiririzaamu kikyenfuuka buli lunaku. I'm proud of every day. I appreciate Allah ne mugamba ya Allah simanyi. Naye nina ngenda kwongera bwongezi kusinza. Kyensobola okukusasula. Kubonjagadde because omuntu yenna weekube mutti okyojjukire gy'ovudde. Nawa wooli kati abantu bali mu kumaliramu amaanyi. Nze nalabye abantu nga bavuma Subi. Omwana we Subi Queen. I felt so bad. But later I sat down nentunuulira bonna abali mu muvuma nga tewali amusinga.
N'obatunulira bonna bali mu muvuma abakazi nga bajjudde mu comments nenzijukira nti Stan alina okuba yalina kuba mukazi. Stan ye mukazi ate mukiga. Tajja kuba mukiga yasamira muli. Stan mukiga ate mukyala. Abakazi fitina gye mutadde ku bakazi bannammwe. Bassa wansi. Like n'otunuulira omukazi ng'ayina n'abaana. Jabyo jakantera yakoba anyagidde ensonga enkulu abakazi bali muvuma omwana wa Subi Queen ng'ate bakazi. Bad. I even wallahi nenkaba n'amaziga. Ng'ekinnuma bakazi be bali mu comments bakazi be ba recordinga videos ezivuma omwana oyo. Ne batalowoozaako omwana ayinza okuba mulwadde. Maama ono ayinza okuba ayina kyayiseemu nga bw'otunuulira Subi. N'olaba abakazi abagamba yalagajjala omwana akusukkako atya bw'atyo. Do you even know what mothers go through for their kids? Do you even know? Waliyo maama ayinza okuzaala omwana n'ayagala mulemesa abantu okuteekayoko abaana baabwe ne ku birthday obu birthday. Butompostinga Jedeni alina akenya akawanvu bagamba Jedeni afaana kaseenene. Lwaki mwe mwagadde okweteeka mu kifaananyi kya Katonda? Lwaki mwagadde okufiiriza bakazi bannammwe okubafiiringisa nga bali small olw'okuba mulina emitima emikyafu? Abammwe temusobola na bateekayo. Okitegeera? Omukazi ataddeyo omwana we, she's celebrating her daughter. Wabula ndaba agamba it has been a tough journey. Omulabira ddala nga mukazi wattu alabika ayina jjajja omwana we. And the girl was looking okay. Okitegeera? Tagenda kutuula abanyumize buli kimu kye yayitamu. Mwe tuyise wala n'abaana. Abantu bayise wala n'abaana baabwe, abantu basobola kubabuulira stories z'abaana baabwe. Abakazi basuze nga bakaaba, abakazi baavuwadde ku baana. Abazadde baavuwadde ku baana. N'osanga omusajja ng'agamba ekizimbe kyonna kitunda lwa mwana. Najja nga celebrating a birthday y'omwana we. Sagala tumya mwogali nnya. Ali awo ntinda baalwala omwana n'afuna sikosel. Kala abantu babi nnyo. Balina amaka kalina ekitende. Ate abakazi babi. Ne bagitunda. Okiraba? Less than the value it had. N'atwala omwana India for 6 months. Nakatolo wasanga nga baana edduuka eddene kati lyaggwawo. Alina kaduka katono. Oba n'apostinga omwana we. N'omuvuma. N'omuvuma n'ogamba kasi. Batunda amaka gali kuyita namba ekitende. Bajjanja besikosero w'omwana. Kati opostinga omwana pasikosero y'omwana yawona. Obwesanyu n'agamba it has been a tough journey wange. Nebwe n'obunanga oba mutono nnyo takusanisiza gwala. N'obuuza naye omwana lwaki talya. Muvuma abalina abaana abatini. Nti tebabafuddeeko tebabalabiridde abazadde bagayaavu. Ne muvuma abalina abaana abanene. Obwana nga bunene. Naye nga bonna abali mu comments bakazi abalina n'abaana. Abamu bazaala amutu alina kuzaala. Neze nsaba Mukama Katonda essala yange ogiwulire. Buli mukazi ali ku internet kuno ng'avuma omwana w'omuntu, ya Allah, n'abaana zaabwe ziteekemu envunyu. Nga buli bagenda ofulumya abaana bafulumya nvunyu. Sala nnene. Wallahi, because those ladies are so heartless. Tisina bakazi mbwa. The earlier the better okutandika okwogera ku kino ekintu. It is becoming worse. No posting omwana yamuvuma. Okubanga muvuma abaana b'abantu. Ate nga muli bakazi. N'abaana zammwe Mukama aziteekemu envunyu nga mwe mugenda mu kusindika abaana bamusindika nvunyu. Iye. Shalom kisusse. Toyinza kuvuma mwana wa munno bannange twagala fiira muleeba. Bwe bannange tuteeka abaana wansi omwana n'akubonyaabonya okuva lw'omuzadde. Tewali ayagala kuzaala mwana nga amaaso gali mu bbanga. Tewali ayagala kuzaala mwana nga olulimi lwefunyiza. Tewali ayagala kuzaala mwana nga ayiwandusi. Taliyo. Buli muntu ayagala kuzaala mwana nga ali bulungi asanyuke n'omwana we. Teri ayagala zaala mwana nga agenda omwavuwaza. Taliyo. Mulekerawo ebyo ebintu by'ekisiru. N'abaana zammwe zivunde. Muwunye amasira mbwa mmwe. Bawunye amasira. Nga buli lwagenda bw'ati okusitama asaba Katonda omwana nga ofubutukayo masira. Mpaka we munaddamu amagezi ne mulekera ovuma abaana b'abantu. It is becoming the order of the day. Like we are living these idiots. Batandika okuvuma abaana b'abantu. Kuba bakuvumira omwana ne bw'obeera strong otya. N'owulira nga amaanyi gakuweddemu because buli muntu yenna ekikwatako abeera mwana. Mwagala abantu bakole batya. Waliyo afukamira n'agamba Katonda mpa omwana ng'ayiwa endusu. Gy'ali. Taliyo. Kyova bana baneddagala mwana aveyo bulungi. Waliyo yali asabyeko Katonda nti mpa omwana omulema. Taliyo. Gwe nodda n'ojeeja omwana wa munno. Muleeteddemu abantu okugenda mu depression. Because mmwe muyina empisa embi. Katonda abavunze n'abaana mbwa mmwe.
Mubanoonye musabe abaana nga Mukama tababawa nga buli wogenda osindika omwana ovaamu masira. Biri mu comment section. Muri mu comment section biri mu group post mama gundi. Bakeera kumakya bakazi battu mumanyi be bayitamu. Natunulidde Subi ne ngamba this is too much. I know. It is too much. Muri kuba kazi muvuma abakazi mumanyi mwe abakazi be tuyitamu. Mumanyi mama kyayitamu gwokuza omwana amutuusaawo. And she's such a caring mother. Golya unowoto sa mugulade kifi kyankoko. Oli ku mwana wa munnovuma. And the world is silent. Olwokuba buli omu atya ndiwe tunaboogerako those idiots. Mubagenda tuvuma kiki mugenda tuvuma mu ekipya. Kiki ogenda ovuma ekipya. Kiki ogenda ovuma ekipya. Muli ku baana b'abantu muvume bamaama b'abantu kuba muyinza okuba babasinga. Omuyinako obusungu omuntu omuyinako obusungu ndi Subi simwagala simanya asekera bubi business ye babitiyeraga ine mmotoka ye avuga Subaru that age because abakazi muyina fitina etayina wave like zenne unya fitina z'abakazi like tazina foundation omuntu akula nanga tayina foundation ya fitina wave no mubuzo wayi be bakazi bosanga nagamba nzoye muwalana naye sitayina kiyankola but just nesanga simwagala that's stupidity Munda it is no mubuzo simwagala. And no byogera mu bantu nolowoza bisanyusa mutuvume buli kimu kye mwagala temuvuma baana b'abantu ekyo ekintu Shalom manyi buli muntu asirise buli munne mujja n'olonda ku mwana w'omuntu omwana ng'alina omumwa omwana ng'alina kino tozaalanga nako tomanyi nabwe bafukamira nga basindika omwana tomanyi bwe bayimirira ku dduuka nga bajjayo kayogati k'omwana otwalire omwana we tomanyi muzadde kyayitamu ng'agamba sigenda kulya abakazi abazadde beerekereza omusajja najja ewaka n'agamba mulye nalidde naawe abaana be ne balya n'akeera ku makya ng'atunuulira abaana be we batuuse ne gy'abajje n'atunuulira omwana we yasinga omubonyaabonya n'amuposinga n'agamba mwana wange Mukama tumwebaza n'osanga omukazi atunulanga obwereere bw'enjovu bannange ng'ali ku mwana w'omuntu amuvuma. Nze nawulira obusungu. Ekyo kyogedde ko banne ekyo kisusse. Nali natunuulira vidiyo eyo ne ngamba bwe ndikodinga vidiyo essaawa zino. Busungu bwali bungi. Nalina obusungu by the way. Yakasukosoko kakkanemu. Nalina obusungu ne tunuulira abakazi oko. Simanyi internet lwaki etufudde ekitagasa bakyala. We can do better than that. You can lift each you other. You can lift each other. Gwa mulimu gwaffe ogwa hijab nation nga abiri musa to lifting. You can lift each other. Uplifting our Muslim women. Nawe n'ofuna ssente Subi zaalina n'ofuna ssente Shamimu zaalina n'obeerako ng'omuntu yenna gwe weegomba mu bulamu other than okubeera ku internet nga gwe omulimu gwo kukakkanya bantu. Mukama Katonda teyeerabira Mukama ajja basasula mbabuulira. Nation tugamba kutobanyi ssente awo okuyingira emitwalo 5 emmeeza abantu 8 million 2 mujje. It is so hurting mama ng'olina n'abaana. Tetugenda okwogerako mu hijab nation. Ng'otudde ovuma genda oweebuuze ku munno wakikola otya. Tewali Mukama gwawadde mwana ng'alina gwe yasabira aleme kufuna mwana. Taliyo. Teri Mukama gwawadde mwana ng'alina fault. Kuba naawe kennyini avuma abantu olina fault ku mubiri gwo. Ddamu otule weetegereze olina fault ku mubiri gwo. Naye sisuubira nti bazaddewo bandikuzizza bulungi nga waliwo ate abakukuba. Nga waliwo abakuvuma ku kyalo. Omanyedde abazadde baakuzanga abo abaana abalina cerebral palsy. N'amukuza ku kyalo omwana n'akula bulungi nga tewali amuyeeya. Naye nze gwe guno omulembe gw'endabye internet kyova olaba nze abantu bamanyawo okumbuza gundi omumanyi and on a serious note ku TikTok mba sibamanyi. TikTok agundi omumanyi nga simumanyi. Sikugamba nti mba simumanyi but nina ebintu bye nakoowa ku TikTok by the way. Ngaggwe. Nina ebintu bye nakoowa byebyo eby'abantu okubanga asobola okuvuma omuntu aliko obulemu. Asobola okuvuma omwana omuto. Bana kati bana comment gye bakozesa. You laugh, nothing will happen to you. Njagala bategeeza ensi eno yeerabidde nnyo nti Katonda gy'ali. Internet yetuleetedde okwerabira. Yatulumbye. Ebyo bye muwoza nti gundi yatulumbye n'ensi endala ziyina internet. Internet yasookera Uganda. Moso TikTok. Ensi endala TikTok gyeziri.
naye bakolerako business nakwe empowering TikTok jetali ate nga batambula bulungi okitegeera naye bwebanga TikTok egenda tutuusa wano twerabidde Katonda mbabuulira bakyala mwerabidde nnyo obuntu bubaweddemu omuntu yonna olina okuba naako obuntu nga tonnatuula vuma mwana wa munno sooka weebuuze abantu abamu bagamba abo abantu bavuma abantu beekyawa weekyawa nze nakwekyayisa I know gw'ovuma omwana omuto oyo yakukola ki ye yakuteeka mu mbeera gy'olimu embi olyoka otandika otubuulira nti weekyawa okuba nga ofunye data Mungu akuwadde data oyo oba n'essimu gye yakuwa kujjolongerako baddube balala lwaki mutulowoozesa nti nno muli bakitalo nnyo n'okusinga eyabatonda ensimu gikubyeko amaanyi mangi naye temusobola gisobola kuba tosobola nagikubamu yadde olwazi yadde ekituli tosobola gikikubamu muli ku bantu muvuma mulinga abaakalaba amaalo mangi nnyo mu Uganda amaalo mangi nnyo like mwe mulinga abaakalaba enseena amaalo mugasusizza n'osanga oli ali ku intaneti akugamba simanya gwe naawe nno olina engeri gy'onfaananya yes bwente bwe nkufaananidde obadde ogenda kukola ki ekirala bavumye nze emimwa n'osanga omuntu akwadvisinga ku nnyambala ani yakugamba nti mu bintu byange bye ndowoozaako okwambala it is part of my problems that I should do where according to expectations no my dear nyinza okuba olugero lw'ennyambadde na lwa mitwalo 45 okyanoonya bw'oyingira owino oyiribe ku makya bagenda 11 nga tebanakulondamu ebyo byonna Mungu yabituyisaamu naye Mungu atuusiza we tutuuse tetulina bantu bonna betwajolonga abamu Mungu abasibye mu mbeera embi mulina emitima emibi abantu balala nze babuulira lusubi buli muntu eyakuvumira omwana n'otonyeza kuziga nsaba Katonda amumma omwana bw'aba alina gw'alina naye amumuggyeko essala nnene nedda it is becoming too much naawe abantu balekerawo vuma abaana b'abantu balekerawo vuma abaana balekerawo vuma abazadde mutuvume nga bwe mwagala n'ebyo mu nnyumba carpets mifaliso basangibwa ku Mamwa Auction of Liberty Duka CL 3637 kwa ku 0753 002365 tetugenda leka misambwa kuyina abeggulu Jomo Kenyatta Road mugenda muguyango Katogo Collections mama wadde obukazi obw'eddembe n'osanga oli ali ku maama w'omuntu amuvuma shene babwirwa akusatu yakuba mi mwadde ali ku musajja ali ku muzadde wa avuma ali ku baana avuma ogamba wano twatuuka woddi walayi nanyiigira incident ya nempulira obusungu kyeka tola comment nga mposinze Jaden nagaana munnango zisoma lwansonga nja kuba nnyo emotion omwana nga talina nviiri omwana ayina ekiwalaata naye nga tamanyi mberinnya Jaden nitegeeza nze nasala Katonda mpa omwana omulenzi naye nga asenga omumpa ekigambo Jaden nitegeeza God has had us Katonda awulidde essaala yaffe naye nga asenga ompa omwana nga mulenzi ngenda mutuuma Jaden omwana ogwana namusibira kanene swa gamba waliwo abantu bye batamanyi ekyaki ogiraba eri awo ng'ogenda wosula ku studio si kwewaana kino kino kati Mukama kankyogenda bugamba Mukama senga Nashiba azaala luune batamusala ngenda kugula amabaati 12 ku kyaki eyo n'azaala bulungi twasiibira Jaden twamusabira twamusigira abantu kyekyo kyenkugamba naye oli n'aveeri ye omwana nga alina agamwa ga kitaawe wabadde oyagala abeere na bbine wali tegeera omwana talina nviiri nenge kyakyogera nga munaku thank you ali ku peegi yo twavumira omwana wo ku peegi yo naye munnange olaba ensi endala kati abasinga babalowooza mbanja bali pulayinga ezokola Zubeda comment ezo sizidiriitinga nze nkuleka ensi neekulaba mbugwe nnyoko yakuza ekisassalala yakuza amanda uniform of n'ekirala ensi bakwano nsaba tugijjeko nze ezo comment sizijja oli ne wamvuma mbirekayo era bw'oba oli eyo ng'omanyi wali ovumye ku mwana w'omuntu weekwate ku mutima weenenye tuula wekka teri muntu yenna agenda kukutuuza akubuulirire sobola okuba nga essaawa zino tulina obusungu naye teri muntu yenna agenda kukutuuza akubuulirire taliiyo mukazi muno nokkakkanya mukazi muno kati nze kankuyeko baavuma omwana Grace Can essaawa zino be bamuwaana abaamuvuma ne weebuuza tuli mu nsi ki eno bakazi ki bano be tulivinga nabo toxic people bali toxic bali eyo akuvumira omwana n'omutunuulira ng'atunula ng'enkomerero y'ensi eno
n'omutunuulira nga talina kiddako ng'alinga maapu ye Butambala ng'atunula ng'obwerere bw'enjovu nga talinaako kiddako n'omutunuulira nga teyalidde kyaggulo n'omutunuulira nga ekyobugagga kyokka Mungu kye yamuwa kussa talina babanja talina bamubanja talina bamusuubira mu kyamakulu talinaayo nga n'abazadde abaamu tabasaba kimu Mukama singa omutugirawo beba abantu abatuvumira abaana nga ne bazadde be baalinawo be yeewaanisa nabo basaba bagamba Mukama tinga otugirawo Mukama senga nabuuma ono avaawo ne tufuna emirembe be bali ku baana b'abantu be bavuma tetugasuka nonako olwaleero tujja teeze eggwanga lino mpolampola. Those are innocent souls abatalina kye baali bakoze ensi eno and you're not going temugenda kumalako bazadde mirembe kugaana kupostinga baana baabwe because internet tasookedde wano mutujjeeko amaalo ga data ne Facebook aliko ey'amaanyi akumanyira ng'akyafuna ne you've used 50%. Musula bulungi musibe bulungi